Kigana Buganda. Don't tell you to go to stress. What can you do to natural people? No control. It is only God. Nataka tukwenye chikkiriza nokiza noga kino bannange kize kijja kyejjako. I mean sinsuwa kisobola anti kwase mukama it's really hard. Mutyo kukiwoza na tutegeera. Kizibu naye nga zingamba ebintu ebyo byali bitegeera kati wali biro tosobola kutuusa. N'okiraba nga kinene inoga kino koze ntya bw'okigezaako n'okiranobirekera mukama. Right? Tekagakisa nakubikulira. Kubanga buli muntu yenna ampulire nsikiza nkweza okutonya. Teri muntu ayagala kwekubya stress. N'ekijjabuzi. Era stress akuba naye buli omu alina wasinga omukwatiraku. Kati bw'omanyirawo n'ogaa kino ekirungi kye kiyinza okutandika waggulu. Naye ate bw'okiteekamu amaanyi go kola abantu waliwo ebintu ebituwaala naye nga biva ku birowoozo. Ate Uganda ngera bw'ozimanyi bantu batono nnyo abagendako okubakeberako nti kino bakubeeko kino kiri kitera okuba obukubi empanvu. Watuuka mu buzibu yenabira Katonda naye nga tagenda kukyerwanirako biyite nga tosobola kukirwanya kitako mukamayo tusingako obulungi. Oza butakuliramu ddiini obanga okuliddemu eddiini omanya amaanyi wegali odduka mangu nogaanyo kanzoopeyo naye oluusi ogenda lowooza amaanyi okafuna bufunyiwe. Thanks for playing, Antonio. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Today with me, Nina. Omuzanyi wa Katemba. Obacha azanya I don't know tugenda bitegeera omuzanyi wa Katemba. Oba Katemba naye kubaana simanyi tugenda bitegeera. Oba mufumbo tugenda bitegeera byonna. Omwami nze muyita Antonio. Omujjukira abalabangako. Was it That's Life Mwatu? Bibaawo yali bibaawo mwakolanda mwazanyanga Antonio omwana we yali so innocent bambi bwe basiga obulwadde oyo Antonio gwe tugenda okuba twayamuka olako olwaliro tumanyira amanya g'amatuufu yani era ensanyusa manyi ensanyusa okusanga tebaliko kale amanya amatuufu twange amanya amatuufu nze kati nze Ssentongo Robert Kibudde. Nze Ssentongo Robert Kibudde. Okay. Naye nga Antonio. Kwa before bali bampita Robert Kibudde. Naye nyire bali mpita Elia Ssentongo. Sana nsali kozesa. Niko tukozesa digata kumanyika. Biwani bali bisi. Anzina lima yeba mpita oliso bali akubinge babula muntu gundi okufanana Ssentongo tutafina kwa tuna Ssentongo kufana. Nali silifa ko nimo kuwandika edda mpita ngapandika agabi. Tapachi waisa doli tekeko. Nagwe nakopa nange obekitiibwa naye omukulu naye bwolaba eryayo erinnya lye eryatiibwa tibulabula teryali erinnya lye ayinza okuba naye n'ensonga kakose erinnya lye nzikiza nkuyita Antonio nali kulegedde nange nali superfan ebinza tubafani nga twemanyi nti ebibiina nga byebyali twegomba ngananga oluusi tolina bwonza kinywera muntu naye ng'ategeera bakitegeera bamusinkana oba bakavaibwa kakabeerawo naye ebiina ebyaliwo ebyeri by'amaanyi mwalimu b'amaanyi naffe nga gyetuli eno n'abalala baaliwo bwetuti ne mwali b'amaanyi mwatukulisanga ssente baana mmwe ye class nese nga twakwatanga kusereza mwalina ezo twatujja banywesa amazzi ate ekirungi omugagga yalina ekitone ate nga n'essente wezi kati abalala balina ebitone naye n'essente nga teziyimiridde bulungi awokka batugakuleebya omwatulebeza ate ng'oluusi nga bw'aba ayagala omuntu gw'ayagala amunoonye olw'okuba nti yalinawo ago amaanyi ati njagala ono naye nga bw'afiiringa ekintu kyekyaba akola ki kyaba ayagala. Antonio Katemba mutandika wekala Katemba yo namutandika ndi myaka nga 17-18. Unaona mu primary waitu ina Katemba wati masomero wano mwate obwai kitu ekyo naye kana lisi n'abakyenonya mu bulungi naye nga bw'omanyi mwabeeranga mu buntu ne mubeerawo nga bw'oyagala okuvaayo bagamba watono muwanvu ali muwanvu ene naye ng'amazina amaganda nagazina
akolanga training naye ekikolo ekyanyinza lumu nemala nenkyogera agamba omusumbuzi nga nenze munyiita nyaninja nekola practice y'amazina naye ate bwe tutuuka okuzina ate mugamba ndi muwanvu sira gwe nenkana naye kati olumu ne bampa ku chance nenzina nga nze muwanvu abantu banyumirwa nnyo era sakirowooza nti nsobola lwaki ekintu ekyo lumu nalinayo omukyala kati bwe navanga ewaka nagendanga mu luwumula agenda ewa kojja wange naye nga kojja bamakanika olunejjajja omu yali makanika nga balina garaja bwe bwayisa kati waliwo abawala ababeeranga mu kyalo bwe twagendanga bwe tuva wali awaka tugenda babaneiba waliwo abawala ababeerangawo kati abawala abo nga batusanyusa nze navanga ku garaji bwe baba bantu nansoka nekolaki nekyama nengendayo kati omukyalo oyo bali bamukyalamu omukyalo oyo musangayo era nagira bwe nti ensonyi nezinkwata naye nga twali tumumanyi nga jjanazagizana nakatemba era tunyangamu embonezi kati omukyalo oyo kwolwo yalina abagenyi Viki yali akyaddeyo yali akyaddeyo kati mukukyalayo omukyalo oyo mubuuzaako bulungi naye nze nalina nsonyi nga ngamba ntuuseewo omukyala leero waali oba teyakola teyalitakoze kyokka nga nzifaanana bubi nzirugala nembabuuza bulungi yabaga awo nno balaba be banywera amata ga kapa yange abakugira amata ga kapayo era ensonyi nezibona zinkwata nga oba agamba ki kale oba weewakana kampite wano omuntu omu olwo omuwala gwe yayita saala yangu bwe yajja bw'ati era neyeewalawala nalaba tana kyagirawo bwe yaba anadduka ndowooza okirabe ekyegamba okirabye nagamba fe tokwana agati era bamugamba netanze badde nze kulaba gundi muganga yabadde angambye kimala biki naye nga byonna tebikwatagana kati ono omukyala bwe yabibulira byamulibira ng'aseka busesi kyavaga munemba nina ekintu kyendabye mukama waffe alina omuntu gwanoonya era wagenda kubayoza audition naye mbadde njagala jaza eyungemu zindaba kala kitangirabye ku kintu kyeyatunyonyola omuntu ono akirina ng'alaba ali ndi innocent gamba nebyenyogedde bimunyumira byamunyumira kyebagamba olwokuba omulabi ayambadde bwatyo ebigambo byenze mbiwulidde binyuma buli kyawudayoga kibaire kiisesa buli omulaba yeewozaako koyekaka ejamuleeta nagamba omwana osobola ogenda mubyakatemba leerula bwentu bwasinga oba byagaabe koze oba tyagala nnyabo nzikyenkoleki nedda wandi waliwo empaka eziriko kale ziringa mpaka naye bagenda kulondamu abantu naye jangu tukiri kuyamba oba okola kyokola osoma kwanze nsoma naye ebiseera bisinga mbeera nnyo mugaki agamba atwali buzibu nenda kuwa omukadde ono sente njagala akole eti oyayidde babitondiwa sikulimba ndabika kyendabye kituufu bizitayo okalenga balinze nebyeyogedde kugalayo nani tugamba kojja nti wayoyoje nyingi kaninga naye waka nyamukadde oba mugambye nekale kipaka bwe nagamba ngamba wayo mwenda badde nginje wali omukyala omukyala nasanyiwo abakyala abalina ku TV n'omukyala nangamba mbuno ngendeyo waliwo bagala banonya aba artist kibalo banakatemba kwe nagamba ogendayo byonna bikujamba era nekusomera byemusoma gendayo wadde ne sente zintwala taata naye taliwo mukadde gwe neyabiza gwe nagamba baali webali naye kati bonna baafa naye bonna baali webali kati buddange nga bwe namugamba nagamba tewali basa olunaku nalutuuka olunaku lwatuuka nga ngendayo koli kyesitakubuulidde mu kugenda nze natya okwogera nina kwambala ki kuba omukyala ngaomanyi biseera ebyo abantu baali bamaanyi ninge gye yayogeramu nange ninaabana omukyala gwe talayo gwafaanana bwati ninagenda nyambadde nti kati nga nina engatto engatto zaali gyeziri naye nga ndaba tesobola kutuukayo egyegenda naye nga gyolaga yomanyiwo kati olaba ebiseera ebyo jukira nayalabanga firimu nga tenagibanyumiza n'ogiteeka mugulu notegeera nti oke ono yamukuba nakola bwati kuliko abalabanga firimu naye ffe twali tulina TV aba naye mbira TV ezabanko obuntu otamukala zaali bwezi
oluusi tubiraba naye nga kumala kola mirimu sikumala gatulako gundi TV sire eyo TV nga tezireka kati nga tubiraba tanamugawoga nga netegereza endabyo bano gyengenda ali nga asijja genda notano ngamba ekintu kisa kirabika ennyambala eno n'agenda nnyambadde nti nayina mukwano gwange nga mpitanga nga yasamba erinnya nga nemugamba lwaki tonyambala nkuyambako twase egundi mpira nagenda ngeri mugaali tebampa sente bisayo biseera nakuyiga kugeragala okutuma wano kolaki nga njigayo buyinzi ngangamba gano bunoonya abagagula tugatunde tukole ekyoyagala kati nakola nnyo ngenda okugira bwento mwezi ennaku naweza amayinja mangi tuweza nagamba okoza amayinja weza nagekanagamba tugatunde nambuuza oyagala kyekonze njagalanga nakubuda amayinja ago nagula engatto nagamba naye engatto emyakwambala mpalo wiiki ng'ogitwalamu wiiki ejjukira kati nze ate nali sirina gyetambula nnyo kogera agikozesa ekyo naye mugenda jambala jambala abiri mwenkana ekigere twekana gavugamba kale tewali buzibu nze ng'agimpa wiiki wiiki yange eggwako olwo olunaku lwe twali tugenda okugenda engatto tugifuna nga tugenda twagenda era nga ndaba naye natuukayo nga mutuufu ndaba ono yagadde bwagazi kuntwalayo eri nga sisobola kuba abaana abaali bazze abembagere baali bangi abaali bazzikira baalanga abantu bangi ng'oluzungu oluli wali era nga owulira olubugalugalira lwepulira nange yalulira naye nga ndaba ate kijja kukola oliko jjukira abaali bazze abaali olidde bakola nga bava ku zi TV obaebyo bazze bonna bazze abo naye olunaku nga tutuuka nga mbeerawo tula wali eri naye nga era natulako mabega wekoko naye aye kantule nembabeka batuwa obutebe wali wagazi omugagga wetwali bayitayo omukomu batugulira ekyatulese mwakitegedde twakitegedde bwekiti nga bagamba awo ndowooza basirabidde erina kawunde bagamba nti basomera eri zetawalaba tuzanyiremu before nga tetunagenda ku ekyo batugamba okweyanjula buli omu ayogeramu maama abaana nga bookera ebitiibwa nga sirina wadde ekitiibwa naye ng'olina erinnya nga sirina linnya sinaba kuzanya katemba naye nga alina naye ngaebitiibwa bagatako ebyo bingi asoma bino biki nze nkola ku radio wanu nze nkola biki nakolako kino nakolako kibi sirinawo kyebina bantuukako kwedayo kukabwenzi naseka busesi tebamufuza osekera oza ati zamanya kake nzero gati kibudde sina kyekola kake nangira bwasi kati nasekera mulise nesigala akoze nesula wansi abana badoka none bansikera wala bansikera ninga bansikera ate dinawoki naye nga lutuuka nengamba nengamba nenswali z'omukazi yagaze ekyo era ngamba okujjoba because oyogedde okukola garagi nokwasa amayiro oba byekivubuka nga byomanyi byetutambuliramu nga byomanyi ebyo nga mpozi n'okuddamu okusoma nga nzayo nenyanyizo kati bwe baamala ne batugamba tujje nga tuzanyemu tulega nga tuzanyamu buli omwazanyo layini bbiri buli omwazanyemu ng'omuntu w'ekyalo bwayinza okuzanya obuka akola ennyo akola bwati batubuulira nebazanya lwenajja etajja okuzajja dabe najjukira nga naye mukyalo bino ebibaayo zanya ku nziziiri ndowooza ku lugundi ku mazzi g'enkomaako najja nayogereza emboozi naweyogeza wekka neyogeza nayogera awo neŋŋamba aŋŋamba nti naye bannange singa mukadde akimanyako nti gano amazzi tulina kumala kutuula kulinda nziiziri zimale okugalongooza kinyera okugenda enziiziri ziyiddeko nezikola nezotola ku mazzi bwe bugira bwotire bukulumeneka mu nkulu olina okumala n'ogwayo mu mazzi kati ngekye nabyogeramu nabyogera ndi siriasi nenvaayo nentuuka nebatuyisamu twatukaa tumaliriza bakubaako amanya ge baasoma nti abantu bane enkya mugenda kumala kusala bwe kiti nakwerere waye nate sikisuubira
bandi awo ne bangamba nga omukyala kyavambuza omukyala baali bamutalamu bambi yafa n'angamba yetwagenze walabyeyo nze nalabyeyo naye bonzizayo kiba kibi ko yatebakuwadde transport konse emyeyo wandinzizizaayo toddayoko n'angamba lwaki sinaguma ati abantu bali batya oya awo naguma kati olaba kewagenza awo nampaanawaanamu awo bakyayogera kituufu naye toteyofe akiza naga tujjakale tujjageo tuddayo bwetwaddayo baddamu ne batuyisaamu tukuma ku bantu ko baali 27 kati amawaffe nagamba tugenda script egenda fuluma batuzanyiseemu naye nga taliiwo yaleka recording ekikolangamu olusi narecording yayagala n'ateekawo recordings bampa wa producer badirector batwaffe netuzannyamu awo ninzajja mukama wange taliiwo naye script yo yanina okustikinyako kati twapulani ng'ogisoma oba n'ogisomawo ne bagamba ogenda kuzanya naki kati bwenazanya nze yannema nze yannema bintu byali bingiko katuzanya nomala ozanya nzanya saabiriiko kanze bwentegeera bwe nti kyebagambye nankuba mukubi waya kati kamala wange akomaolwo abamugamba abamulaga muntu eyabaddewo yakolera bwati waaka ebyange byeyagala ebe nali nga nzanyanga abantu baseka mayinga ababeerawo abalaba nga bibanyumiranga tuzanja bulungi nga tutambula bulungi kuba nebwe nali nzanya naye bali bamutera ekyo tebalowooza naye yali azanya bulungi tuzanya tukonekitinga bulungi tuzanya ebintu kati abiramu nga bagamba birungi nyambula bagamba birungi nono namala n'agamba kyebamulaga ebinose ebitwagize abyakula ku script nalaba nagivuddeko naye nga nazanya eki kyabagamba mumpitire mumpire entonio olwobenje baali mpatte mumpire entonio anija agamba mwami gwo wakwanyisebo nolyoka ozanya ebintu bino nolyoka oyonona ebintu byange byonna byonna nobyonona nawulira nga ntidde nentya nolyoka ozanya ebintu bwebiti nolyoka owaitolaba ebintu byo bali bakuwadde naye empozaliza nabadde nga tebimuka byenjogera kibi nnyo n'olulala ebintu okolaga byebakugambye konze kalisi naye nga nti tewulira abikira buli omu yali amutya kati kutange bwemalirizawo nambeera n'okulaba bwe bagira bampadde akabaasa kanyama n'okubikulaawo kali kalimu ku lubutobuto nga nzirayo nabangamba mukulu gundi kusaawa ezi tegwetegeke tugendako kino bagamba bagenda kunkimawo mubuuza mugenda kunkimawa tugenda kukima ewaka nige yeri banyeetaaga kojja simubuliranga nti kikimuzaabuza munange embandi ako nga bansigikidde emmotoka bategeerawo nalisinga tubeera kumbi omukyalo oyo egee mukyalamu nga bajja nga bankima okulaba akasente kati omutuba naye bebabeedde baasa dooza basasudde kaseera ako ate basiimi kasolooza nti basiimi nagamba jukira natya nnyo wali ninga ndooza akabaasa bampadde ebiseera byange bino olaba bampadde akabaasa kano ku biseera byonnyonoonye byebangize nga ndaba sirina byenene kangende n'ekyo kati webagamba okunkima banjawo nga bankima ntandika nga bakoze script kuzanya ngamala weekend namba nga ndi mukuzanya batekayo wama nembeerayo ku weekend batera okutawa binazanya
amasimu agapyawo jukira wabeeranga ku amasimu ga bannange bwe yalayo ku ntomiko abuuza mwajjewo omwana tubeeraawo nze namulaba But was that your character nga gw'omuntu oba bagitendeka? Kakati kyenyinza okugamba kyenamanya oluvannyuma mukama wange oluvannyuma ng'alagenda yayogera mitimu yayogera n'agamba nakyokuima kati enera nebuliza agambye eki kwegamba ng'oyisako buyisa ku kintu ng'omuntu akirina ye ng'agamba ninakyuma ebbanga nzanyira era ebbanga azibazimba so oziteeka mu reality nezivayo nga zivuddeyo nga bwayagala naye nga ye yali ayagala omuntu ali kuno jjukira abadirector badirectinga n'adirectinga n'alemezaako bw'abanga tanyala kugeyo kyajjayo nina ekintu kyavangayo nga kivaayo kuba kyengana okugamba nti omuntu olina omuzanyo gwe twazannyako zanya obali baguyita victim kuliko eyaguli asinga emyezi 6 mukwano gwange nnyo nga yabivaamu naye nibwaga mugagga kati yakola bizinesi bikyeru naye yali asinga emizannyo ng'akuzanyira emyezi 6 nejjukira yali nkola ya mugagga aleeta abajja ne balabamu aleeta beyeesiga ne bajja balaba naye bwe yajja agamba naye buno butambulira ku muntu ono alina okuba nga yandibadde nga tulabala kibulamu naye bulamu ndoza mubulamu omuntu oba nga gundi ate ekyo naga bino tukitendeka butenzi tukola ki ati bwe yakyokera ekintu ekyo obwaddako bye yaleeta bamugamba sebo isaaliwo amanda yanyaa bugambe eri mukwano nalina obuzinga tuvaawo nga okowa nga banyivoltya noddako katwalina yalina amayumba tubabeeranga naye nze nebasina okweba bano omwana agamba mukwano bamuta sente omagamba owayi omanye ekiriwo ab'ebintu babadde bamanyi kibagambye bagambye omuzannyo guno gulina kutambuliraku nkubuulidde ogudde mu ssente koze sente ki kati nga byogera anyway yali ebya sente alimanyi nnyo for example kabako kyoyogera gwe weesinga bwoti ojja kulaba bakuyita baali balituma lyakwatayo kuli nayo nezatandika abantu banjagalirawo namba njagala mugenda kudda nampala producer njagala mugenda kudda script eno njagala ogiyiseemu njagala ozanye ebintu ebintu byabadde azanye byonna genda ogiyiseemu nawaddeyo kiseezi bannange nze aye nawulira nti tebuti kubanga ekino baali balole baalangadda nga tulina okugenda okuzanya naye naaba script nenzanya mukama okutyane kunvaamu nemaani nzanya nekivaayo kati bano baddamu okuddamu okulaba nduze itwagamu agambira ensonga lwaki mbesi kakati nti ekintu ekyo nze nali nti nalina nakyeyuma timbwenzanya osobola okunyumirwanga ekyokubeera that innocence soul okanga ntoli omulabanga ng'alina ensonyi is that you? Okuba nalinamu kakalakita nalinamu ku nsonyi nawe gozanye weeti ensonyi zewaliranga zaali like nga gwe kakyakutwalya bbanga ki okubeera ngaoli free mu kalakita gyali ozanyanga kale ekintu ekyo kyantwalira bbanga kyekyamazima kyantwalira bbanga okuvako kiri nti nali mmanyi nti bangobye oba tebasimire nakoze kati bwe nalabanga ate bampise nemanya kikwasaganyiriza kati tayo okulowoozaako nti naye kati omusajja abadde yegomba ennyo okubeera okukola kino kojja wange ayaga nnyumba nga muyambako nkola gundi era nga mpaanawana otiona biki namba naye kiyinza okuva guno oba mukama alina kino kyandaga kange nali nekubasimaye nange kiki birowooza olusi nolowooza kuba nembiseera ebyo nayagalanga nnyo okuyimba nga tukopakopaawo bodikwato bayimba biki nga tuyimba ngamba naye waayi kiyinza okuba nga lino ekkubo lyange kandi kanywerezemu embeerawo naye nga ebbanga kyogamba nze nangewo okwefiiringa oba gwe nazanyanga naye nga awuliranga nti ekyo kati n'abantu nga bagamba
mwana akajja bakutayidde mu ddakiika budakiika tetusanyidde ebbanga kuba buli mugenda asangamu nga batunyidde ebbanga ngababeerako bagamba tuzanya naye batumanyi bumanya nti kino nga tewaliwo okubyama kati nga bwomanyira mukatemba mujja mwesetula munaama nti gundi yasookerwako nina okulaba naye nesetudde munaama ekibiina kyalimu abantu kuliko n'abajjanga obuzinga bulaba bakasaada ubundi babanga bize nga bakola emirimu gyabwe naye nga bajja bazanya naye ngera omanya namba 1 addako yegundi embeerawo nga nani atambulira mu bwabiri awo okulaba nseetudde nze mu 10 awo natambulira ddala ate ng'ennamba egirako ne bbaasi ey'olubuto bwebibeera bwebityo the first time abantu okuliorganizinga nti banange onoyentoniyo oli maze ebbanga kikusukulu kiyinza okugamba kulimba naye kinyala okugamba ekyamazi nze nyinza okugamba mwezi ng'abantu kubanga olaba abakubanga bale bakuba esimu n'ababitibwa bakubanga kuliko abanyibanga kalekakumabaani abebitiibwe baze balona ekigwe baŋŋambako nti omukulu beni yalabye n'anyumirwa n'agamba nti kuba ebiseera ebyo kati nga begaye nti byalimu ebyennamba ebikulu nga bali birina nga gundi mumuteekeko naye ng'ebyo gwe wasangawo okulaba namba gundi nomugenda ogenda oba mugenda oba bubiri ebyekino bwekiti mubeera olwo netwagenda okutwalayo kyali kya Buganda wetwatwalayo egundi netwagenda mu paliamenti nga bagenda twalayo kyali kibameza kwera nze banteekako twali twagenda abantu bamusabaatuwa gundi tetwala naye nga buli omuntu era nga tugenda kubulabi ekyategeezanga kimulamu kubanga naye bayinza okusetula enamba n'okubintu ebyamaanyi bakutadde ku mwanjo ekyo kyali kyamaanyi nabwe ngamba nti ebintu bino katemba kale oluusi akusembeza bwotandise n'owekitiibwa ogwengulaba ab'ebitiibwa bonna agira bwati era batulaba kati bwekiriwo kakati nti waliwo basekulite omulaba n'owulira nga mutuufu wewuunyiza omulaba omuntu kati twabirangawo omuntu n'akulabako tetwagendanga eyo ng'abantu tekyali kyamaanyi tetwakolanga eyo tetwagendanga eyo ng'abantu bafufa baagala kulabako era ng'owulira amannya ayagala kulaba kunakawunti ayagala kulaba ayagala kulaba kuposa ayagala kulaba bundu n'amannaaka ng'amannya agavuga kyali kyamaanyi era munaye naye owewuliranga naye tekikukyusa mu nneeyisaayo mu banno ekikola kyange sibeera nkola mu mbeera eyo era bwokera nozanga obankanika oba ndi mummotoka yange mba ngikola ki nze nsigaranga bwe oba ndi munimiro nnima yenze maama akusooka okulaba ku screen yagamba atya ayina ebyo ebintu n'ab'ekika bwe wali tomanyi nze tomanya amanya ab'ekika byali simanyi ololaga oyo muganda wange oyo muyita kojja oyo nokati oyo abataata abakodi ab'ekika bonna nga bamanya kata yakweyanyulira nze taata wo weejinda wama nawulira taata akwogerako kati ono ye muganda ogundi ono ye muganda ogundi kweganga obeera mu bintu ng'ebyo ofuna waliwo amanyigo agajja waawe naye nga lwe baitubala bano bbala era mugenda mu nnyimba ezammwe ne muzivaamu nga walabula byasumika nti oyo mugema bwokomako naye nowekika avaayo nakweyanjuriza agamba gwe mutabani wakibudde kati yense gundi era bannange mujjanga ne mukukyalirako bane temukoma ku ekyo ebyo kitawo twakola twegane bakunyumiza emboozi naye nkolaba nti lwambeera eyo n'emikwano gyo egyagyakusuula gikirya ne gikomawo mama yagamba atya I can imagine mama yanyumiza ku kyalo naye ate nga muyita nafuuka celebrity naye mu kyalo oyo yazala Antoniyo yoyo kyokka bane tusala nakikkiriza yo yazala Antoniyo ye yamuzaala n'abafamire be bato ne bagenda nga bamanyika nga naye nga goba kibalo kireese n'okibagatta emirimu tegyakugwako sometimes family ejja n'ebigenderako ejja n'ebigenderako naye ati abantu enganze okunyiga tusina kuva wala nnyo
Simero yange yabeerangawo. Jambo. Ate mulida Antonio oligo balaba. Character yeebo. Yakutambulira So tera bwavaako ebyakugamba nti for example walinga weerirwa mungo musiike wasira kutawo n'olya nki waliwo bwavaako because of a status. Kale mu bintu ebimu waba byolina okwenenyamu naye ekintu ekyo nebigibamiza emiringo ogiina otandika okwebulirako naye ati banaawulira batya nga nze nakoze bwenti banaawulira batya nga nze nkoze bwenti kati obanga muntu musirikale ayambadde uniform otuuka nga tukyasobola ebintu bitosobola bikola osobola kukeera nti weetiseemu naye ng'okwataganya na bino ebintu kati ekyo kyatuukawo nga kyekola kyokka ng'olaba waliwo nga tosobola kubeeramu usanga oli muzaala otudde n'abalizaala biga byabangawo mu society nogenda ng'okyuka mpola n'otuuka ng'oli wanjawulo naye ng'ate enkolagana yo n'abantu tokijjeewo buli muntu omwoyo okangira mu mbeera gy'abantu eyo giwazannya kyakuleetera mirembe emirembe egireeta naye nga b'omanyi era omuntu innocent newe kiba kizeegaga kikomawo bwekityo nebwaba kyaddemu embeera nti oba okola ekintu ngekyo owuliramu andikoze nti ekintu bwekiti nakola nti ekintu bwekiti ezobeetekamu kali akantu ogamba nti obwayi n'ekintu kyenkuuma abaana baagala okugezesa ekintu oliyuda akiringa bwe kiri ekyo atugezese bagezesa babaawo oteekomako naawe olina okubirowooza n'okumanya wookoma maama ye teyanyigira karakita eyo olwokuba nti balina bakusiga obulait yeewunya kugamba nti okimanyi nti naffe tutulawo netulaba bwe tuti netulabira ddala nga tufiiringa okulaba nti n'okyawa n'omuntu n'okyawa omukazi ono lwaki omukazi ono akoze bwati agala kusiga omwana balina obulwadde olw'okuba musiru ate tebwalinga busiru gamba tuba nti omuntu atasoma ati awo atwala ebintu nga naye nga sitole ebyo bayigiriza abantu bangi ekiro mu biseera ebyo twazanyanga tuvayo n'ebiramu naye obulamu era butuufu wagira mu biseera ebituufu abantu balwalanga abantu nga kiyigiriza naawe benakirabamu kinawe n'obanga kobe nga tolina kyoli kimala gagwirana olw'okwala by'omuntu akuteekamu ssente olina okulowooza ku byolina okulowooza abantu bayikiramu ebyo bakiyigirako nyo tofunangamu obuzibu sometimes omanyi waliwo obeera ngoli off okuzannya there are good days and bad days ofunangamu bad days kipejapa ekyo ekyamazima natuuka zibaawo zonna baolongwa bamukola ennyo kati projekiti zaali nnyingi zogamba projekiti zaabeerire nnyingi ennyo nze natuuka ne nfunamu embeera y'okubanga neebaka oluusi twagenda nga tukola nnyo oluusi tambulanga okwo naye ng'otambula yeebase nolwagamba nti ne waba yeebase wansi awo tuba twalinanga ebimotoka byaffe gabana n'okulinyako tasobola nakunyega nga kasa yeba yeebase naye nga buba bukoowu ate ng'ajjukira gy'olina eddeetukolina kiyinza okugamba nti ekyaliwo naye nga ogenda nkugamba otya programu otekawo programu tubaye mutukendereko byotukola nnyo bati twabeeranga mu mbeera kubanga wano bena balamukalu era mukwalikola nnyo naye nti olw'omusawo omusawo nawandiika eddagala nampa bukerenda bwakweba nagamba nti ebyo bitwalire mukama ogenda kuwumulamu wiiki nnamba nzingu nankola ki wiiki nnamba ko yennakuwumira ddagala owebase nengamba olwo kyakoze kisoboka era beera kikwata noyo naye omugenzi nekiwalawo antisise bivugamba owaali oli musawo lwakuba alina kyanyonyoke naye ngambe mulina okumpa mu wiiki nneeyo atenze mukamaawo ebaluwa kitwaleyo owaaki ebaluwa sijja gitwalayo naye munzikirize kale nebaka ennaku nga bbiri ati wiiki okiganda ebya bitasoboka baddaaki yali agimpadde obeera awo webake mubulasi mbunga neebase nga kulya kwebaka kuzuukukakola osanga kyali akugamba okwebakira alimu amagezi
kati ate n'obudagala buyamba bwali bwakwebaka saali mulwadde yagamba toli mulwadde tona kikuluma teweebaka okola nnyo kyekikulekedde obuzibu kyova olaba weewulira bwotyo agamba fana olaba agamba olina fatigi omuntu atwebaka kimala enzirayo nebirawo obukerera neebaka enaku bbiri zebebaka nakyo natya mukama nga mpula awe twakoleramu nnyo kyekyamaze nze okugamba nti kyabona ate nga tekyali kikulu gyendi kuba nzibulina obanga nkoyi nga kisobola okwebakamu tukira buli kimu kyaliwo ekiri tukira kutukamu abako omulamu nga basazewo nga mugenda kuba nga bwemuli mubeereyo mubibaawo mweyo ogw'omuzanyo bibaawo character zonna zonna ezalindamu walinga osobola flexible nazo okuzanya nazo ekyo mukama waffe era kikolako nnyo nakutuusaamu n'ozanya mukolawo bantu ekirala amategeera mbaosobola nakikolanga naye nga babaawo ekiri ekyetaagisa oba omuzanyo balaba nti gundi ajja kuzanya bundi ezo paati walingamu n'abalabe bagiranga ne bazanya naye nga boomanyi waliwo bwe bagambanga bwakwata paati bweti aginyweza tazanyangamu ne paati endala ezitali zabumu naye ng'ezisinga zonna zaali zitambulira okwo nga zirina yuma olina okuba nga osanyusa abantu kati aba baliwo otulwawo obasisimula bwetyo bwekyali yafunangayo paati lwakwanga n'olya ekaluliddemu leero nasobola ogikola ate ekyamazima paati ejja n'oluwuliranga kutuddemu naye ng'ate agikuwadde yakakasa ogisobola kati ebiseera ebisinga mukuzanya akatemba okwo senga director akukkiririzaamu ate oba osobola okumuswaza kati ebiseera egyabangawo ne bakuwa paati n'owuliranga ekutuddemu naye ng'olina okuddayo n'olowooza kati nga tosobola kwegamba kigamba nti ogiteekako akawoomerera ogiwoomese ng'erina kutambulira mu layini ezo layini nga bazikuwadde okizannyi naye ng'olaba ozogera okubawo enguba ezigwawo naye ng'olya bakuproduce bale nga kivaayo ye bwafiininga nti awo ojja kukizannya balabanga olemereddwa kale egera badde gamba gye nazannya omusajja nga yakola nga buli kimu akyogera naye nga balaba gye nagamba ate yali mukwano gwange yanga mwana kikwate n'okihulire kwanza wayi nali munene naye nakukka ekyamazima omanyi okumuzanyo mulamba nga waliwo inamu kapaatiko kakojja kwisa ku gguni kuyisa kivulu omuzanyo walinamu paati naye nga yakwisa kivulu itako kuyisa naye bampa paati nga nengizanya twagalamu bwezagwako songa 3 nzikaka ninawoyukubabukulu naye lwagenda okujjaawo bampa ekya best upcoming actor omukwano gw'okubanga akugambye nti atali kugizanya bwe kyakutiisa nnyo ogamba ayinza okuddawo okukubagana because byabangamu tekyaliwo nnyo olaba abantu simanyi bwekyali bwe baali bakikolamu naye abantu abasinga abaali muko kuliko abaali baagala ennyo katemba nga bwomanyi wekibeera naye oluusi ebiseera ebisinga gwayagala nnyo ekintu olina otakifuna mwabeerangamu nga baliwo bakikola olw'okukinyumirwa ate nga balina nebintu era mwawe temukola buntuntu naye nga sinza kugamba nti kano kati nze ku myaka gyange nali nasobola kudda okulowooza kugenda okulowooza nnyo bingi ate gye yatwala yalinga mukwano gwange yasanyuka nnyo era yatukanagambye yagala muyaye naye nga jjukira si be bakasitima ali be bakasitima nebutireerayize nti kyali bali bakasitinze okusinza bwazanyanga olaba nga oli so nakyo but directors waliwo olusiba kuwakala oba abayimirirwa kudirectinga muye ngolaba kyakuteekamu owuli tekimbuka bulungi ngadde ofunanawo okumbera bwekyo naye kale kyabeerangawo naye ebiseera ebisinga ffe ebiseera byetwazinyamu katemba va ku mbeera y'ennaku zino omwana ayinza okuddamu nagamba owa ebyokola tekijja naye kati bweninga owekitiibwa agambye ndoyinza kwogera ki yali director olwokuntiko waliwo n'abalala beerekeranga banagana directing nga banabo otuproducinga ninga yali director olwokuntiko niye agwabanga mu kusanga yabudirecting
omukulu oyo alina ebitone yazannyako tuyingira ku boozi yazannyako edda oba waliwo gurupu y'abakayayi mwalimu abakristoofa mukiiko bazannyako baaliko bonna soga gwamukisa okuddayo okukirinako ng'era bw'aba akudirect n'omanya nti eyo sitoola agyagala nnyo nga bwetamba esinga yabeererangawo ddala zonna ezisinga naye nga zonna oweewo owulira noga ati naye kano kampaddeyo kangambye okwogera ekyo ate kyali kuba nondooza abasinga bye baakirabana si ekyamazima okusinda lunaku lwe nakeera nekibeere ova ku muntu nga alooleza abantu nga kkumi wala bali ku stage kolaba oti ate nga takowa ate ngaekintu akyagala nnyo waliwo embeera eyo bwetyo kale ebyennaku zino obimanyi era muzannya gamba omudirekita bwe baleese kati abaana abasinga babigize babisomyesomye bwe bityo abeerawo fiiringi era omukuba akama n'omugamba owaati omutemu sipiidi naye singa tukola bwe tuti tuyinza okukolano awuliriza n'agambayo ekyo kati mubibaawo ng'ebibuzo tebinnadda oba nga ebyokusoma biviirireko ddala webibaawo saabiviirako ddala ninyansoma naye nga bomanyi olwo eno paati yali tandisa okutwala ennyo ebiseera ebyo naye ng'ate nekyenyinza okugamba si byenyinza okugamba nti oba yesu muzeeyi yafangayo nga bomanyi si ebiseera ebyo twali bangi awaka tubeera 20 naye nga kyolina okumanya muzeeyi bafokasinga basinziira olyasokubeerayo school fees okusibaza okuba bagobye embeera eyo nebeerawo nga eyo naye embeera yabeerangawo awo nogamba nti oba kyali tebalina kuterayo school fees oba kiri bwe kiti embeera naye yabeerangawo naye ngaate ne Katemba kale yatwalamu ttayimu yange nene obwongo ne buterayo okugulira nga butuukamu kati Katemba naye yabanga kusoma yabanga night rehearsals kusoma ku byalo weekend yonna okutuuka kusoma engoli fakiti tosobola kuconcentratinga bulungi how did you balance nagezangako malingamu n'abaana baleera basoma kati jjukira kalontanise Katemba mulimu tanisa okukulirira ate singa kugamba nti nze nasobola mu biseera ebituufu nga abaana b'ennaku zino nti omwana agenda kuweza emyaka simanya 10 nga olwa P7 anyimaze oyinza okulowooza mu biseera ebyo nali nyankanawa nali mu kiraasi ki olina obitunulira wali akulemezaako yakulemezaako n'okwata wokutte era sikirowooza nko kubaana kati begamba nti bwefuna opportunity yonna gye mba nfunye gyeyambisa emyaka gyendi ngattagatta kuno omukisa gunze kange oyambisa kati Katemba mulimu nabyendimu zanya nane series zendimu kale za Diamond omugenzi Katonda n'akufa yansinkana ku theatre ngamba yayogera naye nga babekako yali yayagala tatuzanye mukola jukira era azannyamu embeera nga gyezanya agamba olaba nawe nabawagalidda naye nesitakufuna naye mukasa nga mukaba bawambadde mpesimu nga mpesimu inawe kiriwo kaba omanyi musinga nomuntu sa mumasi gaasaagali nga tokolanna bangi awo waliwo ne artist omu Nikidadi nasa nga asanga awo naye bagamba naye bannange banenda kwegomba ngabiti naye bannange watunawo Mukatemba yakapita awo wetu naye nja kuzanya nzanya era bwenga bwebumaye byakatemba bibeera nange abinyambya mandi awo waka esimu eno obwayi jangu egundi omanyiye ekisigula esigula banyiyo mutunde jangu olinye gwebuuza wawonaleko jangu wa tubadde bizanya tulumuzanya okubabitakanyala bica amanya tuteeka mutuzanye tuzanye Katemba ndogera kwa bwamaanyi oze eno mbadde nkyesikasika bwento muddamu kuzanya Katemba agamba agwe jangu ozanye ojagulira nga binyuma era tujja kuddamu opiipingi tutanzira kubundi natulamuuzanya kanya bwe tukana ana kuzanya wafidde mbadde nzanya
naye tuza pale babeka katono nnyo obundi ko ebony biba kwandika mu yindi bina wakubira akaji naye watambulanga nabo gegegere olabe ebintu ebyo nga begaye twatambuliranga mulina kyasinziriranga twatambulanga naye kyasinziriranga baani abeetaagisa baani abagenda ate nga bwomanyi ekibiina kirimu abantu abasukka mu 10 era bulina okulonda mu bulungi aye nabakamera okukala nogenda abantu bowangadde nabo babakutambula twabeeranga mu mbeera ekyo nga balina bye batwala abagenda baba abeetaagisa nga bagendayo bato bagenda okuba amakugenzeeko bwe nagenda olinda twatambulanga naye twagendako twagendako South Africa. How was your first time for you? Your passport was really Passport nagifuna. You know what you feel. So first time for you, how was it for you? No, it was exciting. Ngenda okulinya olowooza mukafivaako nebuka nekoleeta naye munnange nakitulamu ngenda okulaba nakiringa ekyabulijjo nenyumirwa kati nga bwomanyi ebyobulamu otuuka noddamu n'ogatta ogenda nga ngatta byengatta netuuka nga kitambuliramu jukira oba ofunye opportunity okejaleeko nezalina opportunity nyingi abagifuniramu nenjukira si ekyalinnya ekigendererwa kyendowoozaako ntuba mu mbeera efaanana bwetyo ndowooza nnyata kalya akatemba okala kutazona zozanya mu bugonje bwa ebony kala kakitasinza okwenyumira nkagwe kaka adowooza yeyo okizanya ngolula kikomera ddala nga ozanya nakuwozanya naye nga onyumirwa naye ate oyinza okubanza okuwa paati okuwa omuntu naye nga olaba tatambula bulungi naawe nga newankole baproducing olwo kikiyo okubeera bwekyo ozanya n'omuntu naye nga olula ki tekitambula bulungi naye nemuzanyi obasinga oba okasitima eddala mwalingamu twawutandikutani batwogera tugamba nti amiri mwali bamanya ba ebony naye afritalens mutwegomba osa biki ebyayambanga ebiseera ebyo ebibiina ebyo okubeerawo nga biyimiridde tulaga ekikya kyali ebiina ebyo byali birina theatre kati n'okubanga abantu tebalina amaka gaabwe gankomeredde kintu ekyo kyekyanafuyamu nebwole neindasitry nebweru tulaba abantu bajja ku theatre mu ne bagyerippako bakweripa naye senga kyalinya bogamba okay national theatre nga weeri bativale weeri Pride Theatre weeri niye bayo n'abalala abalina gundi nga weeziringa abantu balina amaka gaabwe ag'enkomeredde mu biseera bimu kyayambiranga ddala oba baali weebali abakayimbira batuddewo abatuufu otegeera nti singa omuntu yabeeranga n'omanya nti bakayimbira tubasanga abantu batugende kulaba kyalinga kirungi bativale mwabangayo naye wabangawo n'ebibiina ebirala nga kiba kirungi tetwabangawo naye nga bwomanyi nti amaanyi gaali weegali naye omugaga era yagambanga nina kifo ngenda kugula ngenda afuna waliwo byagezaako awo wabaawo kinagira naye ngaekizibu ffe twaliwo nga tutambulamu ekisuubi olaba bwe yafuna egundi bagapaabi byali mu pipeline eri akyetaaga naye nga singa gavumenti eyongera eyamba ba artist industry yamaanyi lwakuba simanyi naye nga gavumenti eka egirowoozaako mukantu kanswale bwentu sinanga bwentunulamu bwenti ndaba abaana bagezezaako wadde beerwanako nolaba ayise ku tiktok ne bamumanya n'amaana najja wanaakolera awo kitambuliddewo mu mbeera efaanana naye nga singa abantu baba n'amaka ag'enkomeredde ntyawo buli wiikendi tugenda tulaba baba n'emizannyo nga abawandiisi babaawa abawandiika bawandiika ne bajja ne bagiraba nga bwe twakola tulabanga nezaffe naye nga tugenda tukola ku theatre zammwe naye ng'omanya nti ekibiina gyekiri bali lubaga wali eri naye ate nga bwe bajja eno baba b'amaanyi abegomba ebony nga bakanda ngakuja kubatimene musimbe ebimotoka gamba mama nogabana ebony ziyo nga yaddamu naye ebiseera ebyo pali wadda bunyala yakyaliwo omugenzi
yali mukwano gwange batukubawala nze nganze waye kyatisaamu kyantisiza ddala kyankubawala nga nze neŋŋamba nga sina kinyizaako jjukira ebiseera bye yali sirimye omuntu mukulu era nga tulinda kulaba akamaffe bagamba ki buno bakyogerako jjukira abantu boogerayo boogedde ate omanyi kirala abafamire bavaayo nnyo okugirawo bakiki twaliwo mu mbeera eyo ataawo jjukira nze bavubuka abaliwo balagaya nti kola booti bwe twaliyo yiganga abantu beboogera eyo owulira nga biina kunyanga bwemuuzo aye ate gafuna amaanyi agakola ekyo nakuba omuntu amasazi naye nga kyakubawala naye nga gye baboogera ku bulungi bw'omusajja oyo agamba nanga omusajja okukwala ono omusajja yanyumiza emboozi yagamba nti nyo nakeera n'abeera ngaomusajja oyo yali mumativu nekyebyayina agamba okimanyi enomi yange esooka oyo omusajja yeyantwala kunya mbuuza kuliriza buuliriza n'agamba nagenda kwembase yakola American Embassy nagenda kwembase naye nga ye muntu ayinza okubaatinga kye nali ngenze nakyo okusaba visa naye omusajja yali waali yali mwali ninjirira ng'ali ku interview ng'agira ngonaabuuza ebibuuzo kadibujjudu w'ebibuuzo omusajja bwe yantunulako bw'ati ono nga agenda kusalawo n'abaako kye yayogera awo nagamba omumanyi nagamba bwenantunulira bw'ati nagamba nali mulabyeko naye nga yogera busagiriza bwati n'agamba omusajja n'ampa visa lwakuba ye yantunulira bwati nankwatibwa ekisa naye ate omuzungu ye tankwatibwa kisa nfuna visa n'agamba era benaludde okuvako tebalina okubeera wane kati batuuka bayita abavubuka banange mujje esaawa yakuzinga mufu kati bayita buli yakirabwatira gwewekiwago gyangu ati abafu amanyi nagajjawo nayingira n'okutatya nnyo bafu ngenda wali neetegereza bwenti kati ate kwaliko baaliwo bali abaali batuyita najatulagesa najayita najakebeye kati akasasi ate kayambuze katya mu bwongo ng'akutte mu ntuufu agamba okukwata bwenti omusajja tetukwata ku mubiri gwennyini naye ng'amaanyi eno ngateekamu naye ng'eno omutima guguti tukwata munange tuvaayo ate bwe nadda wali eri ebbali nekugumbagira ddala nenyogera okungubaka embeera abantu kwogera kyatukuba bamuli ebbanga tukyakirowoozamu omuntu abadajja ayogera mpola atogera nababuuzaako yakiranga nyo mubiseera ekanga ndowooza ku bintu byabadde akola mwana omuntu waliwo omuntu waba akusinyako byakola ebyomagumba tukuka ntumanyira mwatyanga mwagala okwevagiza olwokuba afudde mbadde mumutamu musinga oba yo safety byonanga obigattawa naye kati zinyanza endowooza menyanzaani era nze nakati nkyatambula mu mbeera eyo tambula bya kitosinga okumweyigako omugenzi ali mukakamu naye nakatu kemujjukirako wazanyanga naye ku stage kuba nazanyako naye ku stage nakinkola nga muntu wakwata layini nomala okola ng'oyogerayo akagambo wakalaye kakusanyusizza kalimu twazanya zanya obumu zinali nzanya ya court interpreter kati azze yajja ayina byayogera yali azanyanga looya nzijawo nzidawula yangamba ayogera nga totulaba nti mayitamba so wegiraganyimizo yagamba nenziramu nenjogera ebirala nangamba ebeera bakeraga yokunalaba tulaga batuabusiwa ogambira boti naboti nabanyogera namba nagenda maaso naye kati awolavawo omanyi owedde
Mugabe ngane banna kali bali bakingamba konti oyo to ndo biga tulazanya naye nizo yogirambo yongera mu bilayi nile yendeleze kasi ne muyika ko yaina discipline ati script and well respect ndo zayo yise bibayigira mu babazanya ngene script nabo script ali muwa nali anabisoma kati nga wajja yabaze ku meaning of business Mr. Chinzo Kugan. What if you have a episodes of stage that are shaming moments? You know, like you have to say younger, you are ashamed. Charity to say, the more I last partner in the party, the night you stage, you know, one and number that I go. Again, the way in the party and the deco. Hey, we're coming out oil cooking up a stage. Queen, I need a stage weight. Mama, you know, we have to walk away and go over to Banana, over down to you. What's it? Went down to the opposite. Governor, over down to you, Kusaka was in this open over Fubakoti. No, was a Kusaka. Why? Was you America Kokoro? Cause Najida went, Okano, you can break a Sikalabako. Nembera ku stage went navako went ngate party time kutambula niki sijukira mukama wange bamugamba gano ndikujanga kati yaliwe nadde man naloza mukama wange anzisi anzisi ngeno okujja okuzanya party endala ngate kyakola jukira akawali basamba David God njane nsanya daga baneba gaba kyayogera bakyageya wale kunazo natera ndo nakolera esoje nyamba Mundage mukamba njamba ekitawo ninda mukama wanga mpite yampita nenga bwenjira bwenti birabo ngamudoji ngaba nabandi abo nganga yakitegera nama yakifaka yasika ubuzirisi nenge chanswaza abantu kutegera mbayiza nyapati chanswaza akecho icyo kati cyapeleze o cyangwa cyangwa kuzanya ebe nanzanya ngendoze imyaka dali yasina nyonso aho nazanya ngempali ngego ebenya ko party there Mukoche nyoko ekitalo ninkankana wendi pale yankineva munegwa nsigala mu underwear kati abantu nabamukana nyo nabala bakira banga kisoboka leze gasitira bamu nali sinawo kula nyokumba kusonyi nyo kulira inga bila kiswala so girlfriend wo amufuna o bakabanga chino girlfriend wo kule mesa tafuna mukona group abo group la safu la group bali batugana okupala ebinya balinga kupala ebinya bwekityo yesu kyakisobola okubaawo naye nga omukaga yalwananga nnyo ku kya discipline era ebiseera ebisinga ebino birimu lwa discipline lusima omukwani mutyali discipline erinnya weeri naye nga omuntu gwe nali njagala naye ate saamufuna ate sinafe wakuba na ssente wali omuwala gwe nali njagala sijja kwogerako n'ennakamwe saabwe siba mu gurupu bali bali mu gurupu edda byalingamu ebyokusaagiriza awo waliwo omuwala jasi twabeerangamu naye ngaera webasi myaka gya nga bwogamba nti tubalaba nnyo ne gundi nibyewakana tuba tulinya bunyumya mwemboozi yammwe tebagwako tuba tulinya bunyumya kati ate abala bajja baba bakiwalanga kiwanvu omwalo yakusinga emyaka bagala abasajja bala egendereze yakola ensobi yakugirago oti kukyali mwana muto olugumiikirizaako kati embeera naye yabeerawo najagala nze kubanga abantu bakulu batukulinda ate kalina fojjo twakolanga efujjo Pata akatiza akyalira effujjo she's so lovely lively kyekikuja mwebona nekyewunya nokyewunya sirina bwe nza kinyumira muntu nenkera nekimunya bulungi wazanya bulungi nga tuzanyaawo naye nga tukapukiringa naye nabanga njagala kusalira kuzanya kati simanyi bwe kyava omulu bwakimbuuza nga mubuulira mazima sina kyanyiza nti oba kiri kino oba kyali kiki okuba omusango twasabba okuzannya
kuliko ndowooza abantu abaali mu kibiina mu biseera ebyo balina efubira bakola ebyo jukira ate nze nali muvubuka biseera ebyo nalikola ku bintu ebyenjawulo nazanya ku bikonde ngenda mu kedesi nezanya ebikonde kati yatukolamu ku ffujjo naye nga bakituyingiza mu buyingiza bangi abajja nabo balinamu ku ffujjo waliwo omuvubuka yalinamu ku ffujjo awo nga muyinza okweta ekugamba nti guno nobanyiza gwanakola batutokola bwe ruti nga ndaba nebanteekamu tugamba ndowooza mugattagatta obulungi ngamba nti okeera nembeera ku kintu kye bansomesezza ate nteekemu ekirala nyakuba nga avudde ku bulamu waliwo olunaku lwe twazanye twali kusharinga waliwo embeera etaali nnungi nesimanyi navaawo ndoza naye nenja okuba nga ayingira mu mbeera eyo kati oba nenjijjamu ebirowoozo ebingi nenswala ate okudda enkeera waliwo abavubuka n'abavubuka babasharinga abo bajja ne bajja bamanyiira abavubuka kati bo nga tebalina tinali gasagala nibyakulwana ebyo tukira ne mu bokisi bakusomesa okubanira ku sikiriti nkyebyo ate mu kabeera beera oba mu kibeera beera ekyo agattagattamu endowooza nengamba twakoze effujo twakolamu okufujja bwe tono siri ebingi ebiryawo naye obuzanyo twali tukufundikira bagufundikirira nga mubakubi makiyo kyekumala nange mumbeera eyo kirawo negamba nga bw'oyogera ekintu kyotamininga nnyo naye noyagala okukuuma kyewayogedde okuba wakifuliiza konze zine katemba ntami nakyogera bwogezi ngaasaagaani naye nga nkyogera mu bantu mikwano gyange gye boogamba nti bano bantu kwatagana nnyo agamba hawe yakuuma ekigambo kyo eyo kakyogedde kati bagera boogera ku bintu bifaanana ebyo kyokka twalina omulimu tulyasiima okulaba mzee wange iba yangamba ku bwati ndakugatagatawo gyangamba nga teyina buzibu ngangamba okutaba okubalana era byayangamba okubalansiemu obulungi abo endowooza munenamba wanduza kangira mpumulamu kangira kivamu bwento bankutwenga kangira akumulamu jukira obwongo bwange si bwa muntu mukulu ngayinza okulowooza nti eno kalya oba kiki n'emitwala bino gasaaga kati nga ndimu nabino ebyokulowooza atuzanya ebikonde nagenda nakola kino nakola kiri nga byonna mbiraawo ebiraawo naye ngattagattawo endagattagatta naye nga tewaliwo nno nsonga osanga nansigadde ewe ebiri ebiseera ebisinga olina okuvaawo n'abalala ne bayimuka oba ate okuvaawo kwankwina bekwayamba ennyo nnyo nnyo nno agamba musajja abadde yatulemezaamu ebiboozi byatuuka kaga wataasiza abasajja waliwo bazikiza kati batanze okuvaayo ate buli abavaayo nga babasanyakagita zange zenzani zasobola nzibeera artificial naye oluvannyuma ne bapasaganyaamu bazanya agina omukyala muzanyi wa katemba wakyaba katemba saagala kwagala wakatemba lwaki tuluma ate mwena muba muli wamu nga mukama wamu oba y'omu oba kiki mukowalumu ate ne saakufuna ogwo mukisa oba oli awo kyandibaddewo naye ate mwali mubangi bakapolinga bano baagala naawo kale mu groups endala maybe bagala mulyamu naye mu groups endala mwalimu abawala balisinganibitufunga naye kyamazima omuntu yenna abaamu ne kuba omukazi ng'obadde omwagala naye saagala badduya twasaagana onosaana nsaagala tukola ki tuzannya tukola ki twemoola naye ng'omukazi gwendegalira ddala nampulira musajja yagedde kulaba amwemwolerako bakayimbayo ku stage nekwata ebizo obutambuza bubi naye waliwo okwemuula okwafu okwa baka stage ngobaovaako nga nze nerabamu akaelementi akalanga nebanga ndaba ndabekanye nebbogo oba nebbogo okola kyokuba mu biseera biri naye naagakuba naye kati nkuba ki kuba byakukanya tonye ekyamazima musajja akwasaganya ebintu ebyenjawulo naye ate katemba alabikanga yamuzeemu olwensonga kirina projekiti zendimu ez'enjawulo ezegambye waliwo eyakanula ebikyalo kakyatambula ekali ku dstv nebundi kwalo mali ekali ate nga baleeseyo nendala projekiti gyebaleese endala
casting nayo omwezi ya oldi adult school nayo omwezi waliwo n'endala ez'ebinyumu ebirala nga oluzoni bantambe bankasitinga naye nga mbadde na gundi nayingiramu Mariam byalina byateeka Mariam Ndagiri ebya festival agamba kangeseeko nereko mu festival kati waliwo abantu tebayatulala okuwandiikira omuzanyo enguwandiika tukutendeka ngutendeka kati njagalangireko mu festival eyo ndabe kirimu kitya nja okusinziirawo ndabe nti nyimiridde ntya jjukira abaana be bali abamanyi ekigenda mu maaso mbadde nkyaliko mpolampola mbadde kwendi ku TikTok SR Kibudde. Kale nyanziza olwakadde watusonga tumbaomba kakyakala kwalagadde okumpaayo oba abalabi baffe balabi bange katumbawumba nsobola kubagamba nti baddemu batuwagibye nawula ate kale waliwo obeera bambi ng'abantu olaba olinganga ataagendera ku Mukama kye yakulagira ekyo kye nalowoozaamu juzi era neŋŋamba naye Mukama nga yakuwa ekitone n'okituulira ng'ate abalala bakikaabira okuba nakyo okiwulira ate ekiro n'ekirowoozaamu neŋŋamba naye ddala n'abantu gye mpita bagantonio ekiriwo abantu abamu bakimbuuza nnyo olaba kubanga waliwa Ebonies asigalawo Ebonies era sagala omuntu agambe nti ate ki Ebonies nze nkimanyi gyendi byo basiri kuba njogera nabo bulungi tukwatagana olwo nali nzizeeyo naye ate covid weyajjira ataliko mu biseera twatugidde egundi yali natambula ekisola yatambula bulungi tagenda nnyo mu maaso naye nali ntandise jjukira kati ate wenaddirayo ate jjukira obwongo buba bukuzi era baali basiimye bulungi nesitole kuliko abaagirimu kati covid awo yatataganya ebintu bingi so nebyange yayimirira naye nawe nali njagala awo twali tulina okuba nga tuddamu okukwasaganya akangira nkigattamuko ndabe newabwere eno bitambula bitya wajjukira bwoba obusi ebiseera biri bwe twabeerangayo nkyalinamu kali akaelementi nti wabeerangawo Ebonies sigenda ne kati ndi firimu kati nsobola okukola ngezeseeko ne kubalanza firimu art wenjawulo tomanya ye art nowawa myaka 8 osigala abantu bawakyota zekanjira ngezesandabe tulabe osobola okukola ekintu ekito waye birowooza naye ebintu ebyo byagalawo osimbudde bulungi sikumala kusinziira ati ng'ogenda kuba walumu ninako omuzannyo gwe nadirectingako oyo biseera ebyo bagundi bwe bagambira nti ate kirina kyebizeemu omukwano gwange yampa omukisa nedirectingako ku muzannyo gwe baguyita Wedlock bamuta Edi Mukwaya eri yawandiika sitori njagala osobola ye nga ndabanje era nkisobola epakwa baguzanya ku national theatre bagutwala nagezesaako nindaba nga amaanyi galina sobola okudirecting sobola okuwandiika naye ngaokutandika balawo baatukati balemererwa naye ng'amaanyi gaaliwo baali bajja amaanyi nga baali bajja kasente naye kati ebintu ebyo oluusi ebiseera ebisinga kyagala ofumbubidde oba n'ofunayo banno nga 2 3 4 5 mutandika muganda bwozadde buli muntu eriyo bakyali byabo abaana kuliko omwe yali azannya ebikonde naye nga nange bwe yalinga azannyanga mpula ennaku ngenkwata nga ndaba mudomamu neŋŋamba paka bwe yaŋŋamba naye taata olaba otya akapiira nkagala ate ebikonde ndowooza osobola ofokasemu kapiira abo omujjayo eri kati musajja omusambi w'akapiira naye tebaliyo baliwere bali babiri baine mama mukyala oyo alimu olina omusaayi awo awo bitegeera naye nga South Africa bajjanga buli December bagenda benjagala nga naye nenyamwaka bakusikala bagala olire gitwala wakanunda kigwera kusimu yave baawo bakuba abantu abanyi kwekuuma naye osobola okubeera neweekuuma n'okuba essimu ekizibu ekibeerawo okukubira n'otakwata
nodda mu kaboozi kabulamu okugatta nafaza omukulu wawe wembadde nkyali mu kabize ndowooza olaba nibeninabu bambi kale jakutya naye nga si naye akitegeera obibuuza agaba tebasobola kikiriza sinasonyiya ddala kyombuza kye kiba kindeesa ensonyi nawe oba okiyingidde kubanga nebedanga ntoli osooka nogamba jjako ettaala kyolina okumanya ebintu byange ate byayingiramu ekizunguzungu yajjako ttaala owudde n'ensonyi kati alindaba bwebityo famire yanzanyola akajjo bafaani bo basiibule afaani bange yenze yooli gwe mumanyi n'ebirungo nafunamu tugenda kwongera basanyusa kyekyo nkakasa nja kuba nga mbeerako bulungi njala kola youtube nteeka okuba nga nkalasikayo obusikiti bwange kale bwendi banjagadde kujjanga nze nja kujjanga nze naye bwena banjagadde okuba ntambula mu bibiina so tambula kikulu kya byonna ati mutuusa ku bantu kyensinga okwagala eri abantu nga batunesinga bantu bangi bava ku ati naye balina okimanya nti balekamu abantu loobo lw'ennaku zino abantu bazanya naye baagala nnyo okugamba kusanyusa abantu naye ngaate tekigattako nnyo balumula nnyo ekiyinza okugamba nti naye nze kyenkakasa abantu bainga tukomyewo ati oli yaliwo abantu gwe bajjangamu okuyiga si kubeera awo ogenda kulaba omuntu gw'omanyi nti gundi yazannya naye olina okumyutinga eddoboozi omwana akulya otawulira bayinza okukusomatuka ekigambo teeka ku mutwe olira kalungi ogamba bambi no yazannya nekulungi kale mbasuubiza nja kuzannya bonna bwe naaba njidde era mujja kulaba kuba waako omulungi tasobola tabulirayo mu makoona oba olyawo nga kabatuusekaatu ajja kubatukakuba anyway watu tubadde olunaku olwali njagala okubaagaliza akawungiza akalungi amakya malungi kizikalate obundi mukawa n'abakkiriza olina bulungi